Oh yes, wetwogerera Lwasa nabwe kitakatuddemu anti mukyala we Angel asobola okuba nti awera nga bagenda okuba nti atambulamu agenda oluvannyuma okuba nti omusajja gwe yafuna obaoliawo teyevalio nga teyewa kitiibwa agenda maaso n'okuba nti akola ebintu ebiswaza mu bantu era nga akatambi akavayo okuba nti kafuluma ku internet kekaviirako obuzibu. Angel yavudde n'agamba Lwasa n'agamba tuli bantu bakulu lekerawo okwebuzaabuza jangu ombuulire gyawo gyabadde ani oyo gyagenze mwako akagundi ak'enjawulo olwaki wageze maaso n'okuba nti otyobola ekitiibwa kyo ng'omusajja era nga lwaki ogenda maaso n'okuba nti otyobola ekitiibwa kyaffe ng'abakyala bakyala bo ab'omu maka n'ogenda maaso n'okuba nti otumalamu amaanyi. Angel avuddeyo n'asooza bannamawulire n'abagamba nti mulekerawo okunkubira ku nsonga za Lwasa kuba tezinkwatako ddala mukomye okunkubira mugende mu maaso n'okuba nti mukola ebyabwe. Twogera mu Namasaka akyali mu hotstop oluvannyuma lw'okuba nti obuli akatambi kano kafuluma nga keefaananiza nga ye era ng'ebigenda obungi ebisinga obungi mu maaso byagenda maaso n'okuba nti bimutabukako paka soozi nakyafeeniza okuexplaininga oba ye oba si ye naye nga yavaayo okuba nti yeegaana. Abakyala bangi bagenze maaso n'okuba nti bagirubulatinga n'okuba nti bazisaamu Lwasa amaaso nga bamubuuza why did you have to do that and what happened really okusobola okuba nti otuuka ku point bwetyo okuba nti obuliawo okkiriza omusajja omukyala okuba nti akukwata akatambi mpola mpola. Wetwogerera Angel avudde n'agamba nti nze ebyo ebyamme mu binzijeemu era nga omusajja bw'atave kunnyonnyola bulungi nja kutambula mu ngenda ejjukira Lwasa Diana yakaba nti asikamu abakyala bangi abo basisemu bamulini simanye bandi bagenda maaso n'okuba nti basikamu naye mu Namasaka atapu wagenda maaso n'okuba nti anoonya n'alondola n'akola ki paka lwafuna ensolo endala ezo zagenda maaso n'okuba nti alunda mpola mpola. So n'olwekyo bingi byetugenda okuba nti tukutuusa right about now tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyira eddoboozi bamitantambi Jimson Amaluni Kiboya Maksudi Junior webulikuba nti otambula naffe webulikuba nti osubscribinga webulikuba nti otwagala webulikuba nti eva obeerawo n'ogamba nti n'okutambula ne Limoja made in Uganda Kamuli Busoga Deaso n'abulagala Jenkapoera n'ogamba nti n'okutambula n'omusajja omusogo n'asobola okuba nti atuusako ebintu by'enjawulo nga binagamba nti sijja kuliba nti nkulyamu lukwe nja kuleeta nga buli Japanese mu ggwanga lyattu Uganda my special entertainment ne politics ne current affairs ebigwawo nabwe kitera nkomyewo yes nziguuse n'amawulire amalala era nga siga musajja mulala manyikiddwa nga Lwasa ennaku zino yewambye amawulire ga Uganda yonna media agenda maaso n'okuba nti agyewamba tasobola kuba nti amala olunaku nga tebamwogeddeko either mu printing or blogs or by YouTubers or radio and TV bagenda maaso n'okuba nti bamwogerako. Wetwogerera mukyala Lwasa amanyikiddwa nga Angel yasobola okuba nti ategeeza nti Lwasa alina okuba nti alekerawo okuba nti akola ebintu ebyekyana ekitw ebintu byokugenda maaso n'okuba nti yeeswaza okuswaza family okuswaza ab'emikwano n'enganda alina okuba nti abikomya in case just because alina okubeera n'omuntu yes just in case nga ayagala okubeera n'omuntu nga Angel agamba nti buli kimu bakikoze amawulire gagenda maaso n'okuba nti gatanashinga image ne brand y'omusajja we ate nga naye tali winning kuba nti aluzinga brand ne image ye. So n'olwekyo avudde n'agamba nti nze njagala tekawo salesa n'agamba nti Lwasa nkuwadde ennaku mbalebo basi njagala ombulire musajja ki abadde mu katambi ako era nga bw'oba weegaana nti singa efeesi yo yazetya okuba nti eri mu kamwa kakafaananyi jjukira waliyo obutambi obugenda maaso n'okuba nti butambula ku kitika kya internet oba akatambi kayise ka sex steps nga genda maaso n'okuba nti katambula nga kalimu omusajja Lwasa nga aboliawo alina kye yeekolera era nga waliwo ne kavidiyo akafulumye nga Lwasa ali just there ali ku buliri yepozinga omukyalo oba waliwo yamukwata akafaananyi baye yeekwata anagenda maaso n'okuba nti ata era nga system yagenda maaso n'okuba nti etambula wano bebalabira abantu ab'enjawulo nga bagamba nti obaoliawo Lwasa alimba nti kebo teyawera teyakula teyakuza bulungi kebo ne bamusaba okugendako basimanye owaani agenda mu maaso n'okuba nti ateekawo embeera. So n'olwekyo byonna nga bikyagenda maaso n'okuba nti bitambula bwe biti Lwasa yavaayo ne yeegaana ebintu ebyo naye tate excuse ze teziferis okuba nti zisatisfyinga abakyala be special family members abakyala kokatana emikono gye nga bagamba nti obaoliawo muntu kyasobola okukola photoshop ey'obutambi nga mukaaga nga bonna mufaanagana bonna ali bukola photoshop ne bagamba nti obaoliawo ono omusajja agenda maaso n'okuba nti alimba wano nno ekintu kyafuddeko ttagali era nga badde ya Lwasa Deaso akyali mu kuba nti obaoliawo aswagulinga kuba nti aclearinga air. I don't know what is happening, I don't know, simanyi bulungi biki bitambula. So n'olwekyo sobola kugamba nti oba this and that no I can't lie to you but all I know akatambi kavudde maaso n'okuba nti kafuluma. Lwasa agamba nti byonna balapase era nga basobola okuba nti beekwatako n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Tulubamu ne basobola okuba nti obaoliawo bafunzafunza esooka ne bagamba nti
byateekawo byakupaatiika bupaatiisi era nga agamba nti obaoliawo bino byonna bagezako okuba nti bamuteekako matu ga mbuzi komoliisango anti abantu balina uganda mubamanyi mu ngeri gye bapaatikamu ebintu byabwe ng'agamba nti obaoliawo bagenda maaso n'okuba nti bamufumbafumba basobole okuba nti bamuteeka wansi n'abalala bagamba nti bagezako okuba nti bamufumba basobole okuba nti bamugyamu akasente simanyi oba byaddala naye ng'omukyala avuddeyo n'agamba nti nedda boyi ennyo okuvayo osobola okuba nti otunyonyole bulungi kubanga kana akatambi buno obutambi buno obwenjawulo obufulumira bwe buti bufuluma butya nga ti mbusigwe era ogenda maaso n'okuba nti otukakasa naye ng'ate bode size nange wembeera nawe mu buliri ndabanga ate nga gwe ogenda maaso n'okuba nti wegana ebintu munveeko abasajja banamawulire bavuddeyo ne babuuza nti bakyala balwasa bababuuza nti waye alwasa yakula bw'atyo oba nedda abakyala baganye okuba nti babako nekibanyonyola era nga paka saawa zino ekintu kyegero kikyaganye abakyala bakyasirikidde ensonga era nga bagamba nti obaoliawo no time to waste tebalina budde bwakoonoona esystem bagenda maaso okuba nti bagivaamu bwe batyo bampita ntambi jimson amanrichbwe made in uganda busoga kamulidde yaso obugulumbya budule parish where I come from I love you so much musobose okuba nti mukoma wano nsobole okuba nti baleeta ebirala mu next episode webula kuba nti otambula naffe ngenda kusaba ekintu kibogenda maaso okuba nti osubscribing olwo tusobola okuba nti tutambula ffene ebbanga lyonna ofune gyolina okuba nti ofuna bye for now. Send out.